Abayizi b'ekibiina ekyomusanvu olwaleero lwe bamaliriza ebigezo byabwe ebyakamalirizo. Ku masomero ge tusobodde okutuukamu, abayizi basagambiza olw'okumaliriza omutendera guno. Katonda kuba nyambye byonna byonna bye nasoma nti byonna bizze wadde byangu ddala maafi ebyo byombiyise ekyo. Nsuubira nabbeera mu first grade eyakuleeta buna. Bagamba ebigezo ebimu bibaddemu okusoomooza olw'engeri gye byategekeddwamu. Si abadde muzibu, si muzibu nnyo naye abadde muzibu. Wabaddewo ebimu ebisumbuwa mpozi ne science. Question setting tebadde nnyangu nnyo naye ate tuli confident nti abaana baffe bagenda giyita kuba babasomeseza bulungi. N'ebibuuzo byala byonna batugambye maafi abadde mwangu. Nti gavumenti eyagala nnyo abaana okuyiga embeera ey'okutetenkanya kubanga tebalesa ebibuuzo nga biri direct bababuuziza ebibuuzo ng'omwana terimwetaagisa okubeera ng'alowooza. Babakulira amasomero bagamba tebafunye kusoomoozebwa kw'amaanyi. Twebaza Katonda nti embeera y'obudde ebadde nnungi era n'ebibuuzo tetufunye mu kusoomoozebwa. Kuleka abaana bokka nga basatu abatasobodde kukola bamaama baabwe baasenguka nabo. Yakulira ebyenjigiriza e Buyende asabye abazadde b'abayizi abatudde ebigezo bino okukuuma abaana bano okutuusa ng'ebigezo byabwe bikomyewo basobole okugenda mu maaso n'emisomo gyabwe. Bakubiriza nti abaana bageme bulungi bateemu empisa ate ife tuli kusuubira nti bajja kubita twenda okusaba Katonda nti bonna babise abaana tebavuire mu by'ekyomusanvu batwale bajje basome. Ono tumusanze ku ssomero Likagulu Primary School agamba omuwendo gw'abayizi abatudde ebigezo bino gukendedde bw'ogerageranya n'emyaka egiyise. Abaana abawala babaire bangi ino okusingako abalenzi aye tekoba nti bangi ino actually namba ya absenteeism ya reducinze aye nga mu namba eyo entono waire ya reducinze abaana abawala babaire bangi ino okusingako abalenzi. N'omuwala agambibwa okusobezebwako abasirikale ba poliisi e Kagulu naye atudde ebigezo bino era n'asuubiza okubiyita. Leero era bibaire bigonvu era ndi nti ndijja kufuna first grade era lunaamala nkujja waka nyambeko omuzaire wange emirimu gyonjo negibaawo. N'abayizi b'essomero Hillside Primary School e Kamuli nabo bawera okubiwuuta obuva. Nze ndikusuubira okufuna aggregate 6 okusinziira ku ebibuuzo bye nsobolera okwansalinga. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga kitegeezezza nga bwe bitambudde obulungi. Bitambudde bulungi mu bitundu byonna eby'eggwanga, tufunye obudde obulungi, obudde tubeera nga tusobola okutambuza empapula zaffe ozijja ku stations okutuuka ku masomo gye ziteekeddwa okutuuka n'abayizi era abasinga basobodde okukola ebigezo mu budde. Newankubadde guli gutyo omwogezi w'ekitongole kino Jennifer Kalule Musamba atubuulidde nga bwe waliwo amasomero agasangiddwa nga genyigira mu kubba ebigezo. Ku ssomero ono ye ssomero baliyita St. Noah Junior School, ono ye yaleese abayizi aba P6 n'abateekawo ne babakebera nga balinga ba P7 ng'ekigendererwa aba P7 bali eri bali kubayitira mu papula lutuuse bafunyemu kopi balikuba ebifaananyi babayitiramu answers baba answers kati bano ba invigilators abaagala okukebera abaana ku ssaawa 2:00 bakebera abaana ba P6 ne wabaddewo omunnaffe kutta whistleblower yatwadde amawulire scout nabayita hetchen bamukaza. Tukitegedde nga bwe waliwo omuyizi eyafudde nga yakamaliriza ebigezo ebyasoose. Yakola ebigezo ku lunaku olwasoose naye ate yabadde nga talina bulungi maanyi yabadde mulwadde. Medical reports zitulaze nti no omuyizi ono yabadde alina obulwadde bwa sickle cell kati olunaku lwagenza okukya olwokubiri nga afudde. Kati olunaku lw'enkya abayizi abasiniya ey'omukaaga lwe bagenda okulambikibwa ku ebyo bye balina okugoberera nga batandika ebigezo byabwe ku bbalaza ejja.